Kalama TV, Kadaama ayagala tunnyonnyola ye experience gy'alabye mu Bawarabu oba ekintu ky'alabye mu Bawarabu obumu ku bubonero bwabwe kwe kuwaayiriza. Agamba buli kintu kyonna ekigwa waka bawaayiriza ye. Kugamba ye alinga alabanga yava e Uganda ng'omulimu ogumututteyo si kubayamba ku mirimu wabula ogumututteyo kubeera nga bamuwaayiriza na buli kigwawo. Omwo mwe muli okulya emmere, amasaawa agabula, ekintu kyonna ekibula owaka, ekintu kyonna omwana ky'abeera, omwana kasita akaabako bagamba Kadaama y'amukubi. Ne baba batamukubi bayinza okugamba Kadaama y'amukanze, alabika amutunuulidde n'akaaba. Kadaama agenda tubuulira emboozi ye gy'ayiseemu na biki by'alabye naye y'agamba Abawarabu bantu baakuwaayira nnyo. Buli kintu ekigwawo baagala kiteeka Kadaama nti Kadaama y'akikoze. Kansubire nti eddoboozi lyange leero liri wagguluko naye nga essimu erabika eddoboozi lyeryo nyongeza naye terivaayo nti nange kiranjagala okusheyaringako ne bannange ekizibu kye nnafunye mu lunaku lumu emabega. Nabadde ndi mu lumu yange neebase ekiro 7:30. Abaana ba wano bamanyi okujja we baggulawo weebase okooyo we baggulawo bayingira we bafuluma. Kati n'okwosa eggulu bazze ne kuggula luumu yange. Kati eno emabega wa luumu yange, emabega waayo waliyo bibeedi kava bingi. Ayagala ajja n'anoona ne yeebaka n'azza bingi nnyo nnyo nnyo. Kati omwana bwe yagguddewo kibeedi kava ne kisimattuka ne kikuba oluggi. Oluggi ne luddayo ne lumutema engalo. Kati omwana n'akaaba nnyo nnyo. Nze nabadde neebase ne mpulira emiranga nga mingi ne ngolokoka. Nagenza okutuuka nga ndaba omusaayi naye nga si mungi. Nayinza okulaba nga bansonga mu ggwe gw'omukubye ne mbuuza ate ki ekibaddewo. Baagenze mu ddwaliro nabitegedde enkeera. Kati ono jjajja aliwo yabadde waali nga boosi wange taliiwo. Omanyi munnange emirimu gino egitambuza abantu ekiro agenda n'akola. Yabadde yagenze kukola. Nkolera wa Egypt naye beeyisanga bambuno. Ne baŋŋamba gwe gwakikoze ne mbagamba sinze. Namutwala mu ddwaliro baakumimu 9 ogw'ekiro. Nane nasuze seebase ne ndowooza ne ŋŋamba banaye abantu bano bazibu. Nze naakabakolera omwaka gumu kati n'emyezi gino 3. Ne ŋŋamba banaye abantu bano bazibu ne bampaayiriza nga nze neebase nti nze nsindise oluggi ne lutema omwana biki. Jjajja bwe yagolokosa enkeera ngegeenyaamu mu Luwarabu ne mugamba wagambye nze natemye oluggi ne mutwala emabega bya bino obiraba bye byakubye omwana. Kati ogamba nze si nze. Kati ye boosi wange tannannyegako era sinnamanya ki kigenda mu maaso. Ate ng'olulalako bampaayiriza nti natutte essaawa. Mukwano gwa boosi wange yajja wano n'ayambalirawo agenda okudda mbuuza essaawa. Mugamba sinnalaba ku ssaawa nti gw'ogitutte okukkakkana. Naye nga baboosi wange bampolereza nti ffewuna si mubbi. Kati okukkakkana essaawa baagizuula mu maka ge. Kati we nkugambira nti abantu bano bazibu nnyo 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 era tetweyibaala. Ate era n'abagamba ngu tebasobola kwesiiga ku bizigo byo. Nze wano buli kyange bakikozesa. Bano abange tebeenyinyala yadde. Buli kyange bakikozesa kuba engalo zino tezenkanankana. N'omugagga akozesa eky'omwavu ate n'omwavu n'akozesa eky'omugagga. Wadde tuli banaku Abanayuganda naye ate bonna ffe bakozesa ku byaffe.
nze wano baŋŋamba mbufe Abannayuganda tusula wansi oyo jjajja ne ŋŋenda ne mugamba nti ninammwe mu kisenge kyammwe ndabayo abasula wansi ffe tetusula wansi ne mugamba toddangamu era n'oŋŋamba ebintu ebyo mbufe tusula wansi nze sibyagala biwulira